Omwami alina kye yeekoledde mukyala wa muyita bebi. Ate eri mu bantu gy'agaba bizinesi gy'agaba emirimu bamuyita muzeeyi. Kibeera awo bwe kityo. Teri mwavu gwe bayita bebi amannyo ogawulira mu baggaga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Kiŋŋambira akudanye nti banna ebintu bizibu. Teri mwavu gwe bayita bebi. Era baba kuyita erinnya ly'obuterefu Yosamu, Yolanimu. Nobuuza nti ayita ani? Nti ayita bbaawe. Baba akuyambye akufunira erinnya ly'omu ku baana bo. Taata gundi bebi bakiyita alina ssente. Nolwekyo bw'owulira nga tebakyakuyita bebi manya nti olina okukeera ogenda okole. Omukyala bw'afuna kasenteko then obeera bebi. Abantu b'owadde emirimu, you have created jobs, abo bakuyita muzeeyi. Ne babakulengera ng'ojja era ogenda owulira nga batya muzeeyi. Tibatya nakwogerako nga bw'oli muzeeyi ng'olya ng'olina 25. Tibatya kwogerako. Era omwana bw'akuba essimu nga owoku site engine yataliwo mugamba yanguwe muzeeyi yatuuse ddaye ku site, muzeeyi ye waali, muzeeyi aze. So when the Bible says that Jabez was more honorable than all his brothers, it means he worked hard. Koda